Omukulembeze nkimaze. Omukulembeze abatambuza amawulire ag'okumukwata mpaka nga tumulabyeko nga bamukutte. Naye nze ge nnina ku Mpoma satellite kale alina security eri invisible eyo ate enzibu nnyo. Batambulawo nga balinga abalonda ebicupa tebalonda bicupa. Bali awo bavugavuga ati obugundisabo sibye ebyo baliko. Kasitola babo obusiketi kasitola babo obusiketi nga bukuyitako ng'omanya ye yaddako. Bannange muleke Uganda tugifundemu. Yatandise yevuga ku piki yekka ne president oba kyatamanyi kuvuga. So president abadde yevuga ku piki yekka. Olumu abayitako ku Kasewajjuba ali ku kagaali kamanyi gakifuba awo n'atema. Bannange. Ate Museveni ate ayongera kutulaga nga bw'alina interest mu kumukwata kyokka ate amulemye okukwata. Kati mbwe agenda bikyusa mbuno waliwo abatujju. Tewali batujju. Museveni tewali batujju. Ekyo kyo temugeza kitumwa lusoke togeza n'okyogera tubalabye tubawulidde tubategedde temugeza tewali batujju mu Uganda temubanga mu batujju. Tewali batujju. Gwe munoonya mu mukwate. Gwe munoonya mu mukwate. Tukoyo kutumanyira nammwe. Gwe munoonya mu mukwate. Bw'abalema muveeko. Temutukoya nammwe. Mwali manyi mungenda tubonyabonya paka. Wamma mwe bannayuganda mulabe eyo. Ebintu bino ebikolebwa mu politics wa Uganda birina okutuwa ekyokuyiga. Ebintu ebikolebwa mu gundi. Ebintu bye tukola ku internet. Ebintu bye tukola mu byobufuzi. Ebintu bye tukola mu gundi yonna birina okutuwa okweteekateeka okwaddala ekyamazima ffe abaddala ffe abaliko. Oba accidentally oba tukyeteekedde oba tetukyeteekedde oyagala toyagala kyekyo. Oyagala toyagala kyekyo ffe omulembe gwaffe gwe guliko. Bw'olaba omulembe gw'abakugu nga tegukyasobola batali bakugu ng'omanyi ogw'abakugu guweddeko. Bw'olaba omulembe gw'abantu simanyi abagenda e Isirayiri ne basoma obukessi ne bagenda e Russia simanyi ne bagenda basomye obukessi bw'ensi yonna simanyi Soviet Union bagenda mu ne basoma simanyi mu bya Soviet Union simanyi mu ne bagenda mu ne basoma ebyawa simanyi mu ne basoma mbu ebyawa ne babigatta ne bagatta intelligence y'amawanga ago gonna mbuno basoma obukessi era mbu bagezi nnyo tena nawo osobola bayita mmwe Katonda atola amagezi agabeera ag'omulembe ogwo n'agabawa ne bwe muba temuyina bukugu bwa Soviet Union simanyi Sovereign Union simanyi temuyina bwawa simanyi temuyina bwa Germany simanyi bwawa naye nga bagatta emitwe batulabwe bati ne bagatta emitwe eyabusomera mu America simanyi CIA najja naguli naleta techniques za CIA eyasomera mu Musadi n'aleeta kyayinawo olunaku ne luziba bonna bagenda okujja nga bamubuuza gomulabyeko nti agomulabyeko ate nga batugambye abadde nti waliwo kamera gye beetegereza bwe bati ne babanga abamulaba. Ne bagamba naye yono si yono naye si yeye kubanga bwe bakonfaminga nti yeye bagenda babuuza abayiseeko ate si yeye kubanga tulaba nga mumpi ono mumpimpi ate oliye muwanvu singako wano si yeye ate nga yeye. Okimanyi nti omuntu bw'atandika okugamba nti no si yeye naawe otandika okulaba nga si yeye. Ne wamma si yeye. Wali ogenzeeko awantu we wali ogenzeeko naye nga teweekakasaawo n'otambula n'ogenda n'otuuka n'okakasa nti weewano n'otambula n'otambula kati ate n'otuuka n'okakasa nti si weewo n'olaba nga si weewo. Bw'okakasa nti weewo olaba weewo naye bw'ojja n'okanoga nga tewali bwati ndowooza ke kali akakuba akaddako kasa kikuyingiramu mu bwongo ogenda okulaba nga ate ke kali akakuba kwolese ate bw'ogamba nti weewo ng'olaba weewo ekyo Katonda yakikola bw'atyo olina kukkiriza nti kyekino n'ogenda nakyo oba si kyekino n'okireka. Okitegedde kati mmwe muwulire oba tuzze accidentally Bayibuli egamba Pawulo yawandiika n'agamba nti buli mulembe Mukama aguterekera amagezi agaagwo. Oba oyagala oba toyagala
nga Katonda akozesa amagezi agaffe ye ge yatuterekera ate omulembe ogwo bw'aba aguwadde amagezi gaagwo guli omulembe oguba gugwako ebyagwo byonna software yenna aba ayiise yenna oba wa sovereignty union simanyi sovereign union babita batya ebyo sovereignty union oba wabisoma France simanyi ewani simanyi ani abo bani abo be mwasoma ba French Revolution be bani abo byonna byabwe lero go batugamba mbuno banne baafa ye nasigalawo yeka simanyi he remained only fish in the tomb simanyi nda what tuna nawo byali byakiyaye byonna byakiyaye ebyo ebyaddala ebyaffe byebine ebyomulembe gwaffe byebine ebyomulembe gwaffe bino software waabwe yenna gye bamusoma yenna aba ayiise kuba Mukama aba aleese amagezi ag'omulembe guno gwe bw'oba yagala okukiwakanya nti CFA akulira media mu Uganda kyamwetaagisiza okujja ku Facebook live bagane Nyombi Tembo nannyini TV zonna ne radio mu Uganda kyamwetaagisiza kukakana abendinge akwata akasimu kake etunuzeemu bulijjo bye batuvuma ayombe ne lumbuye ow'omulembe gwe naye genda mu comment section ya Nyombi Tembo genda mu comment section ya Nyombi Tembo yejjusa lwaki yakikoze kati waliwo ebintu ebirabika ng'ebitono naye nga byogera ebigambo binene nnyo mu mulembe gwaffe kye twetaaga kiri ekyali ekintu eki kwe kwekkiririzaamu nti yeffe ekibi abamu n'olwaleero tukyagaanye okukkiriza nti yeffe abamu tulabanga ebiri mu content okimanyi nti omwana ajja n'akola ekintu kya content naye nekikuba gavumenti newulira ng'eggwawo naye nga noono omwana akikoze nga atagenderedde era n'avaawo nga tamanyi damage gy'akoze gavumenti n'avaawo nga tategedde damage nga ye amanyi ali mu content waliwo abamu abali mu struggle wano ng'ayogera kuyambako Kyagulanyi nagamba wange leka muyambeko aludde okulabika nti munnaye leka muyambeko wano nga ye awulira ayambako Kyagulanyi waliwo oli nga ye ekyamuyingiza mu struggle gundi ye yagamba waliwo n'omusajja Kaweesa ono simanyi mbune yeyita komanda wa Nuupu namulabye afukamira mbu Museveni amuyambe mbune abasajja baamubba Kaweesi oyo omusajja Kaweesi nja mubaleetera yatunda dde ebintu tabitunze kati Kaweesi mwana nzaalwa ye Katooke oli owawali Nansa na Kawempe between Kawempe ne Nansa naawe simanyi nabweru sayidi eyo eri akatundu bakayita awa Katooke wa eyo era akatundu ako Kaweesi yafuba nnyo okukatuuma Kaweesi Town n'atunda ku ttaka lye nga bwe yeeragaalaga mbuno ye mugagga waamu era nga yeetaddeko omugagga Kaweesi yakalwana okuyingira ebyobufuzi emirundi egiwera era nga ayina ekizindaalo ekireediyo ekizindaalo ekyekitundu ekyo nga yeeyita omugagga Kaweesi era nga negundi eyagiyita Kaweesi Town nga yagala gituuma linnya lye ne ligaana okukwata mu byokweragaalaga ebyo ebyokwefuula Sirius ati alina bye yeeyogeza simanyi yeefuula ng'omukwamu ng'omukambwe ayagala nnyo okukakasa ayagala nnyo okulaga nti mukambwe ayagala nnyo okulaga nti waali ayagala nnyo okulaga mbuno bamuwulira ebyo biwalaba bye yagira ekimotoka simanyi akisiize reedi simanyi ataddeko abaana simanyi mbuno abambaza ebya Nuupu ekyo biki nakakasa yayogera nangamba nzi Kyagulanyi watali Sebaka nidda Nuupu Kyagulanyi ye Nuupu afa nange nfa ate nze onyumiza ebirala byonna nze oyo gwe mmanyi era muganda era mukama wange ngenda kukwata obuwanguzi mbukuleetera emagere nkusitule nze kennyini nkutwale nkuwa entebe era bannange nze oyo waatali ate nze ndya emmere nga taliiwo biki kati abamu balowooza mbu mu struggle bayamba Kyagulanyi babaluze mwe kambabulira His Excellency Kyagulanyi awandiise history we bw'aba owuwe ng'omuntu nga wakumutwala ng'owuwe muntu amumaze omanyi gwe abaana be bagenda okusomako nti omuyeekera eyali yeewana okuba Ssaabayeekera ate omuyeekera yamuggyako
ng'amaze okutema ebitoogo byonna abyokeza amaze okutema ebibira byonna mutewabaawo amuyekera omuyayi n'amukola obuyekera bw'omu kibuga n'atega emisanvu n'atambula emisanvu gyonna n'agimalako ebyokuwandika ku Kyagulanyi n'ebitabo tebimala tuteekwa okufulumya tuteekwa okusimba matiriyo akola ebitabo tukole ebitabo tuzimbe industries tuwandike ebintu Kyagulanyi byakoze tujja na kubimalayo Bayibuli egamba nti Yesu yakola ebintu bingi byonna senga byawandikibwa senga ekitabo tebasobola kisitula Yesu yakola ebintu n'ebirala byasigalayo Yesu yakola ebintu ebimu babiwandika mu bitabo bya history ye Isirayiri nga tebyafuna wewe ebijja mu Bayibuli ngoyina genda mugundi mu bitabo ebimu ebya history naye era nga nabyo bikujuliza bigamba ebimu tetwabiwandiika so kakati kibi nnyo omulembe gwaffe okuwulira nti tuyambako ku Kyagulanyi ku struggle eno era ebintu ebimu bye tukola tubikola kugamba naye nga guno mulembe mulamba gwe gwasituka era oba oyagala oba toyagala abamu tetumanyi nkyatusitula ebimu bye tuwogerera mu NRM bimenya amateeka ga NRM era we bakukwatirako okusalako mutwe kubanga tumenya constitution ya kibiina naye naffe tetulina kyakola kuba ekintu kyatubagula omwana abaana babuuka omulambo bakutwala munnaabwe ne bamuziika ne bamala omuziika ne bakomawo ne batandikira we bakoma waayi omulembe gwabwe gubayita Katonda yatuwa amagezi ag'omulembe gwaffe guno agaffe tugalina era agatuwadde byonna bye mulaba mu ggwanga Uganda emundu eremeddwa sente eremeddwa okutulimbalimba kulemeddwa ebisuubizo biremeddwa institutions zonna zaafa amateeka gafa kati gakola kuba nuupu nti abasajja baatuuse okuleeta bigureeda mu kibuga nga poliisi temanyi eri mu kunoonya Kyagulanyi amagye tegamanyi gali mu kunoonya Kyagulanyi omusajja n'ayingira n'amenya owino agenda kuzimbako ekizimbe ng'ensi yonna temanyi ffe tukimanyi kesisi yagambye tekimanyi kuba bonna banoonya muyeekera bonna bali ku muyeekera omusajja nabba ettaka poloti 001 owino poliisi tennaba nakukimanya nti waliyo amenya ne bwe bayitawo tebabiraba naye gwe bagambe bugambi nti wuuno wano okitegedde naye newankubadde byonna biri bwe bityo kooti zaafe emisango gyonna gya nuupu boda to boda emisango gyonna egituula kati gya nuupu bwe mwetematema bigwera ku gundi ku LC simanyi gundi akutta akaana LC mugende ku LC baagala ekintu ekyo abanuupu baliwa batudde wa bayogera ki Kyagulanyi omulabyeko wa omusuubira okutambula idi mukubo ki ebyo bye tuliko mu intelligence bye tuliko muno musaaga twabadde tukyanoonya we yali luli we yayogerera luli kati ate tunoonya we yaliiridde ffene twabadde tukyali awo ate tunoonya ebifo bingi ebifo tebifaanagana tetumanyi bwabitambula kubituukako twekubira amasimu bannange ekyo ekifo kiri luddawo bannange wonna banoonyeza bibuze biganye basasudde abali munda muye mu bo mwennyini muye bonna tewali amanyi kiki ekiddako waayi amagezi ag'omulembe guno kati mmwe muwulire bino ebintu Katonda ali mu kutulonkinga eyo lonki ya mulembe gwaffe naye abantu abamu bakyalemeddeyo abamu tukyerabanga tuli baana abamu tukyerabanga tetwasoma abamu tukyerabanga tetugwanidde abamu tukyerabanga siyeffe abamu naye nga yeffe ulira tulina okweteekerateekera kye tuyingiramu oba twagala oba tetwagala twakiyingiddemu dda tugenda twakiyingiramu dda twakiyingiddemu kyatufiitinze
era ffe tugenda okufikisinga ebintu byonna bye twetaaga mu ggwanga Uganda nga bwe tubyetaaga. Teri yagenda kututereereza bintu bye twetaaga mu Uganda okujjako ekyo kyokka kye tunayingiramu kye tujja otutereeza. Kabawo kyokulabirako. Kituufu olutalo olungi nnyo oluliwo n'obulumi bungi ne damage weeri mu byobufuzi. Naye omulembe gwaffe gufikisinze ebyobufuzi era guseetinze peesi y'ebyobufuzi. Omulembe gwaffe bwe gwavayo ne gugamba wakyaliwo okusika omugwa kubanga bya ddala. Naye omulembe gwaffe bwe gwazze ne guyiwa ebyobufuzi ne gugamba kino tuyina kitereeza bwe tuti. Kati yenkenku bali gye basengejja. Kati leka nkubuulire. Mpuga takyasobola kuddamu kubeera MP. Ababadde tebakkirizikika nti beebo. Omulembe gwaffe gwayimira ne gulisetinga ekintu kyawedde dda. Politics twamukwasa ekkubo lye twagala okukwata. Nti Nyombi yawulidde nga TV tezikyamumala. Nyombi alina obuyinza obwogera ku Al Jazeera. Nga bagambye Al Jazeera nti akulira media center mu Uganda abeetaaga. Bayinza n'okuvugawo boda. Bayinza okuvugawo obugaali ne bayingira Uganda nga bazze. Nyombi ba mu interviewing. Nyombi yawulidde nga ebyo nga bimulwisa. N'agenda ku peesi gye twaseetinga. Nti bw'oba oyagala kati okwogera ne bannayuganda ku NBS tebakuwulira. Olowooza Nyombi tebadde mutaddekaawo ne bamuteekako wano olutimbe nga ngira ayogera. Yazze kuba yabadde ayagala kucommunicatinga naffe ab'omulembe guno. Abaali bwegolodde twagendanga okunoga emimwanyi nga tuli baana awo ng'omumwanyi gubeera muzito nga tusa ng'ogweripako oti oguwete ne gukusitula obugere gunoddayo mu bbanga nga kyetaagisa omuntu omukulu ajje aguwete bw'ati. Kati bwe twalaba biganye ne tukolayo empenduzo. Egyo emiti egyo egikaluba egyo gigundi egyo Nyombi yatugambye mbuno aweerereza mbuno emyaka 30 mu emeka. Emyaka gye tulina ffe ate ye gyamaze mu gavumenti. Bamanyira baani kakati okwata mpenduzo. Okwata empenduzo n'omuloba. Waliwo empenduzo zino ez'ennaku zino baziyita lumbuye. Okwata bwoti nga Nyombi yeefudde ekirala n'omuloba mulumbuye bwoti n'osika n'omukutamya n'onogako emmwanyi. Batumanyira. N'omuweta bwe n'omuweta. Nti Museveni kati anoonya publicity nateete ajja mutaase ku mulembe guno. Era nga publicity alina okuweebwa akazindaala ayogere. Nti Museveni kati bajjeno tebakyamumala, SFC tekyamumala kati ate ayagala kasuku. Ne mugamba nti CF Uganda be yali erinda. Twetaagamu ekintu eki kukakasa nti yeffe. Omulembe gwa Yoshua bwe gwakkiriza nti gwegwo gwaddira mu bato ate ne gulondamu abakadde. Ate ne babatukuza ne batukula bulungi nnyo ne batukagana n'omutindo gw'essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Essanduuko ey'endagaano ya Mukama yali tekwatwakwatwako. Waliwo olumu lwe yali etagala ng'egwa. Omusajja n'agibakwatirako n'agwa wali n'afa. Ng'abayambako tegwa. Nga teyeetukuza yagwa wali n'afa. Essanduuko ey'endagaano ya Mukama yatta abantu. Yatta omuntu. Kugikwatakwatako magalo. Naye abaana abato beetereza. Eyo essanduuko y'endagaano ya Mukama yabatereza mu kalica mu bulombolombo n'ennono. Eyo essanduuko yali ya bulombolombo na nnono okugikwatako. Bamayiga bye bayiye Mmengo wateekwa okubaawo omulembe gw'abasajja Abaganda, bazzukulu b'amaalo, bazzukulu b'amatugga, bazzukulu bani. Tulina okwekolamu kati abasajja abakulu nga bato naye nga bakulu mu kalica batulambike mu nnono ez'okutambuliramu. Kubanga abaliwo bazimenya. Essanduuko y'endagaano ya Mukama yali ya nnono, yali eriko akawaayiro akagamba wabeerewo emikono 3,250 mulyoke mutambule. Naye bwe muba mugikwatako mulina okwetukuza bwe muti ne bwe muti. Abaali abaana abato batinejazi, abaana abato abazaalibwa gundi mu ddungu bejjamu abantu ne beeyigiriza obulombolombo n'ennono ne batuukirira ku mutindo gw'essanduuko y'endagaano ya Mukama ne bagyetikka n'etereera. Bayibuli ne bagamba mugende muyimirire mu Yorodaani munywere mu mazzi awo. Oba baali batonotono ng'amazzi gabatwala n'abagamba muyimirire wakati awo munywere.
amazzi gajja kubeera nga gabavuga naye munyimirire munywere bwe mumala okunywera bwe muti bwe paba bannammwe balyoke bajje abaana bagakoze edda interreligious council egenda kusaba ku lw'omukaaga olujja tuyimirire tunywere nze yogera ndi omu ku ba interreligious council leero nze Sserwaddawo omulembe guno mmwe bannaeka mbabuulire yeffe abaana ab'omulembe guno abaayogerwako oyinza okubeera awo n'onyooma ebigambo ebimu naye otunuulira ku bigenda mu maaso mu ggwanga ne weebuuza nti Bobi Wine yandibadde ani atagaza gavumenti y'abakulu bano abalwana emyaka 5 miramba nga bali mu nsiko. Kyagulanyi yali muyimbi nga yeeberera mu music we, yajja buli omu amunyooma era nga tetukkiriza nti asobola okufuuka kyali, naye olw'okuba nti Mukama yali yamuyita essaawa eno ali mu bisuubizo bye. Tulaba byakola gavumenti ya Mwai Museveni nga tebikkirizikika. Ebintu bino Museveni naye yabikola gavumenti ya Obote. Ye yali yeerangirira nti muyeekera awedde emirimu kuba yabikola nga ava mu nsiko, n'ajja n'akola byakola missioni ze, n'atambula paka Tanzania nga teri amukuba ku mukono. Era Obote yeebuuzanga nti naye abasirikale bange si be bandyamu olukwe? Tulowooze nti si be batambuza omuyeekero ono ne bamukuuma okumufulumya eggwanga n'okumuyingiza ne tutasobola kumukwatako? Era bwe kityo yamala n'awangula. Bw'amaliriza okuwangula olutalo, yatuwandiikira akatabo akaali kooleka enkola gye yakolangamu ebintu bino. Ye mu kuwandiika akatabo teyalowooza nti ate tuli kasoma, oba yalowooza nti akeewandiikidde oba akawandiikidde famire ye. Mu kasoma naffe twayigamu. Mu kuyigamu tugamba nti ky'okola munno kiri kuddira. Bye yakola gavumenti za banne essaawa eno bimuddidde, kubanga ono yasoma katabo ka Mwai Museveni, yayiga buli nsonga Museveni bwe yagitambuzanga, n'amanya bw'oyinza okuteeka gavumenti ku bikukujju, n'amanya bw'oyinza okuwamba ng'ate teweetaaze na mmundu. Weewaawo nga Museveni akozesa mmundu, ye omuyeekera amunoonya talina wadde mmundu. Naye obweraliikirivu obuli mu State House basattira nga bagamba nti oba omwami ono aliko amaanyi g'abazungu nga be bamuwaga, nga asattidde nnyo ng'ate ye mugumu bya nsusso, ng'ate ffe tulaba nti tusobola omufuna, naye enkwekebwa gy'akwekeddwamu ya kikugu nnyo. Gavumenti ennamba tesobola kufuna muntu wa bulijjo ng'ono. Kale wamma bibasobedde